أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. أمتنا ملونجي tugatena noyo Allah wekitiibwa mukkirize zeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kubirize omwoyo gwange omutima gwange nejammwe okubanga ti Allah subhanahu wa ta'ala. Mukkirize olunaku lwaleero tubeeko kye tweyigiriza mu bumpimpi nga kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda ffe abantu n'abaako ebintu bye yatuteekamu nga naye ebintu ebyo mu mbeera emu oba endala omuntu olina okwerwanako, olina okwefubako okubanga ebintu ebyo obubeera wala. bw'oba nga obifunye era osabe nnyo Allah era weerwaneko okubanga ebintu ebyo obyejjamu. Ebintu ebyo bye biki? Zezo endwadde z'omutima. Endwadde z'omutima si zino zetwetaaga okugenda mbasawo ne batukebera ne batuwa eddagala ne batujjanjaba, naye waliwo endwadde z'omutima nga zo tetuzigendera eri basawo kuzijjanjaba, wabula gwe nga gwe omuntu gwagenda okwerwanako obulwadde obwo ofuba okulaba nga buva mu mutima gwo. Endwadde gyenjagala olunaku lwaleero tutunuulire y'endwadde y'ensaarwa. Ensaarwa kitendo kibi okuba nti omuntu ali ku bubumbwa obutuufu toyina kutendebwa na nsaarwa nti gundi oyo muntu wa nsaarwa. Era ensaarwa eyo oli bw'aba agiyina mu mutima bingi byagenda okufuna oluvannyuma ate lw'okubeera n'ensaarwa. Agenda kubeera tayagaliza, agenda kubeera nga anyiiga mangu olw'okuba alaba ebyo ebiri mu mikono gy'abalala tebiri mu mikono gye. Ensaarwa eno njagadde tugirabe mu mbeera okulaba ensaarwa nga yo kyeki. Era ensaarwa Qur'ani egyogerako etya? Ensaarwa mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama agyogerako atya? Era abalungi abamanyi baffe abalungi ensaarwa eno baginnyonnyola batya? Gyemiteeko ena gyenjagala insha Allah tutambulireko olunaku lwaleero. Ensaarwa mu lulimi Oluwarabu kitegeeza ki? Oli bw'agamba omuntu nti oyo akwatibwa munne ensaarwa aba ategeeza ki? Oli bw'agamba nti gundi oyo musaalirwa aba ategeeza ki? Batunnyonnyola bannannyini lulimi ne bagamba bwe bagamba nti gundi asaaliddwa gundi kitegeeza tamanna an tatahawwala ilayhi ni'matuhu wa fadilatuhu au yuslabahuma. Tikwe kuba nti omuntu ono yeegombye ayagadde ekyengera oba ekirungi kyalabye ku munne, ekyengera ekyo kimuveeko kidde gyali oba ekyengera ekyo kiviirewo ddala. Okubanga ekyengera kino alabye munne ayina ekirungi Allah kyamuwadde neyeegomba singa ekirungi ekyo kidda gyendi oba obulungi obwo budda gyendi, oba bwe mba nze sibufunye kale naye abufiirwe. Eyo yensaarwa mu bannannyini lulimi bwe batyo baginnyonnyola. Ate ensaarwa mu kutegeera okw'abantu abategeera ebigambo bya Katonda n'ebigambo ebisukka okuba nti ensaarwa ennyonnyoddwa mu lulimi, bagamba ekigambo kino kya musajja gwe bayita Al-Jurjani. Yali musajja mukugu mu lulimi Oluwarabu ne balagha. Yagamba alhasadu ekiyitibwa ensaarwa tamanni zawali ni'mati almahsudi ila alhasidi.
kwe kuba nti omuntu yeegomba ekyengera kyalabye, ekirungi kyalabye kibeere nga kiva ku ono gwakirabyeko kimuddire. Musanze munno bisimillah mashallah ayina motoka nnungi, kanamba avuga kapya, ayina amaka amalungi, ayina abaana abalungi, ayina ebirungi bingi nga Allah ayina byabamuwadde. Ne weegomba singa ebirungi ebyo omuntu oyo bimuvaako ne bidda gyendi. Eyo gye bayita ensaalwa, okusinziira ku kigambo kya omusajja ono gwe bayita Al-Jurjani. Al-Hafidhu Suyuti ye annyonnyola ensaalwa n'agamba al-hasadu, ekiyitibwa ensaalwa, tamanni khairin yasilu ila ghairihi maa zawalihi anhu. Amakulu galinganga agafaanagana nti kwe kwegomba ekirungi, okuba nti ekirungi ekyo kigenda eri omulala nga naye ekirungi ekyo ono gw'okirabyeko kimuvaako. Oli n'alaba ekirungi n'agamba kale singa ekirungi ekyo oyo gundi kimuvaako, ne kigenda ew'omulala nga ye takoze eki, tekyeyagaliza. Bwe tutunuulira ebigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yennyinga esooka gye tulabye tugenda kulaba ensaalwa baginnyonnyola batya era etegeeza ki. Mu Qur'an ensaalwa yajjira mu ayati nnyingi nga Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza okuba nti abasiraamu tubeera n'emitima emiyonjo egitaliimu nsaalwa. Yensonga lwaki eno essura ffenna kyemmanyi tugimanyi bulungi, surat al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala nga atugamba qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Essula eno yajjiramu ebintu bingi era essula eno ze zimu ku ssuula ze tukozesa abantu okwejjanjaba ensaalwa. Sinaki nti n'omuntu gwe bakozeeko ensaalwa essuula eno agisoma nnyo, Allah ensaalwa eno eyamukolebbwako Allah agimuggyeko agiteeke wala aleme nagimuddiza, kubanga erimu ekigambo ekigamba wa min sharri hasidin idha hasada. Omusajja ono essuula eno ejja eraga nti omuntu yeekingiriza ne Allah n'ebibi, neekingiriza ekisembayo wa min sharri hasidin idha hasada, era Allah neekingiriza naawe n'obubi bw'ow'ensaalwa akaseera kakoleddemu ensaalwa. Yansonga lwaki era obusiraamu butukubiriza nti bw'oba olabyeko munne ekirungi ky'oba omulabyeko, kiba kirungi ogambe bisimillahi mashallah, bisimillahi tabaraka arrahman, oba n'omusabira bw'oba edduwa eyo togimanyi n'omusabira nsaba Allah akuwa omukisa mu ekyo kyakuwadde. Kitegeeza mu kumusabira omukisa gw'olongoosezza omutima gwo, mu kumusabira omukisa ekyo kyayina okimwagalizza Katonda akole ki, akimwemu omukisa. Ate era mu mbeera emu oba endala bw'obanga omusabidde Allah amuwa omukisa mu ekyo ky'omulabyeko kyayina, naawe ate obanga eyeesabidde nti Allah bw'aba kale nange musabidde Allah amuwa omukisa, nange mpa ekyo ky'okoze eki, ky'omuwadde. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye wa min sharri hasidin idha hasada, ti ayi Allah nkusaba onkingirize omubi oyo ow'ensaalwa mu kaseera kakoleddemu ensaalwa ye. Netugenda okwesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ku Bayahudi. Abayahudi bajja mu Qur'ani nga Allah aboogerako ebigambo bingi, naye ebigambo ebimu Allah byaboogerako. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba am yahsuduna an-nasa ala ma atahum min fadlihi, abo abakwatibwa ensaalwa abantu Allah babawadde mu birungi bye.
aye yetulaga nti ensaalwa mbi toyina kusaalirwa muntu Allah gwaba awadde kuba ekyo kyaba ayina gayinza okuba nga maanyi ge naye era amaanyi ge gabeerako ekigambo kya Katonda nti gundi Allah yamugerera agenda kufuna kino. Kitegeeza bw'omusaalirwa obanga akwatibwa embeera embi ku mutima olw'ekyo nti ye Allah muwadde gwe Allah tannabakola ki tannabakuwa. Allah kyatugamba am yahsuduuna nnasa ala ma ataahum min fadlihi, abo abakwatibwa ensaalwa ku bantu Allah babawadde mu birungi bye. Aya nejja ng'egamba faqad atayna ala ibrahima alkitaba walhikmata wa atainahum mulkan azima. Zekyenzija mweno aya nti osobola okukwatibwa omuntu ensaalwa kwekyo kyolabye nti Allah muwadde n'omukwatibwa ensaalwa, ate ensaalwa eyo gy'omukwatibwa Allah n'amuleeteramu ate kumuwa kinene. Olaba omuntu aguze akamotoka ogamba yii oyo gundi omwana omuto gwensinga obukulu, gwensinga obuyigirize, gwensinga ng'okyakaabira kamotoka oba okyali kamotoka Allah n'amuwa ennyumba, oba oyakyali ku nnyumba Allah n'amusitula amadaala ku mulimu gy'akolera, oba okyali ku ekyo Allah n'amwongera nga gwe buli lw'okola ensaalwa Allah ayongera kusitula omuntu oyo. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ensonga lwaki yeewuunya nti abantu bakwatibwa batya ensaalwa ku ebyo bye mba mpadde abantu. Allah okusitula kuno kwasitula kitendo kye. Allah asitula abo baba akoze eki baba ayagadde, atereka kunyiiga olw'okuba Allah ayina basitudde, kuba tomanyi nti akaseera kayinza okuba nga akaddako Allah agenda kusitula ggwe. Allah subhanahu wa ta'ala era n'atugamba mu suratu Nisa wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'd, nti abange temwegomba okuba nti okwegomba kwofunye Allah ajje ekintu kyawadde omuntu, teweegomba ebyo Allah byabasitudde mummwe wakati wammwe. Agamba yii lwaki ono Allah era gwasitula, lwaki ono era yasinga. Bw'olaba nga Allah ayina gwasitudde sanyuka busenyusa ogamba alhamdulillah Allah amusitudde, Allah kyaba amusituddemu Allah muwa omukisa. Bw'onaabeera bw'otyo kiri kye twalabye mu kusooka, naawe Allah mu mbeera emu oba endala ajja kusitula. Mu bimu ku bigambo by'abalongoofu ebyajja ebiraga obubi bw'ensaalwa, kigambo kya Ibn Mas'ud sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atugamba la ta'adu ni'ama Allahi azza wa jalla, nti abange temulwana byengera bya Katonda. Tolwana byengera bya Katonda. Ne bamubuuza omuntu ayinza atya okulwana ebyengera bya Katonda? N'agamba alladhina yahsuduna nnasa ala ma ataahum min fadlihi, omuntu okulwana ebyengera bya Katonda kwe kubanga okwatibwa ensaalwa ku birungi Allah byabawadde abantu. Bw'okwatibwa ensaalwa ku birungi Allah byabawadde abantu, kitegeeza olinga nga alwana Katonda, olinga nga alwana ebyengera bya Katonda, kuba ono Allah yamuwadde nga naawe Allah bwasobola okukola ki? Okuwa. Muawiya ibn Abi Sufyan yayogera ekigambo kino ndowooza nga amaze okufuuka omukulembeze olw'ebyo byalaba mu bantu, n'agamba kullu nnansi astatii'u an urdiyahu, ti buli muntu nsobola omusiimisa ne muwa ekintu kye mba muwadde n'asiima, ne mbako kye mmukolera n'asiima,
nembaako obukulembeze bwe muwa n'asiima abantu bonna nina amakubo gensobola okuyitamu nembasiimisa illa hasida okujjako omuki ow'ensaarwa illa hasida ni'matin okujjako omuntu ayina ensaarwa ku kyengera n'agamba oyo asiima ddi fa innahu la yurdihi illa zawaluha nti omuntu oyo ekigenda omumuleetera okusiima kwe kuba nti ekyengera kino kyakwatibwako ensaarwa ajja kutebenkera ajja kukkakkana ng'amaze kukiraba nti ekyengera ekyo omuntu ono kikoze eki kimuvuddeko ebbanga lyanaamala ng'ekyengera kino akyakiraba ku muntu tagenda kutebenkera era kyagambye nti abantu bonna asobola obbasiimisa ono omuntu alina ensaarwa tasobola kusiima okutuusa bwe buba bukulembeze nga Allah alina gwabuwadde omuntu ono agenda mumukwatibwa ensaarwa okutuusa nga omuntu ono obukulembeze bumaze muvaako bwe ziba ssente omuntu ono agenda kukwatibwa munne ensaarwa okutuusa nga amaze kakasa nti ssente zimuweddeko bwe kiba kyonna kyengera Allah kyawadde omuntu ono tagenda kutebenkera okutuusa ng'ekyengera kino kivudde ku muntu ono kyengenda okusemba nayo omusajja bamuyita Ibn Sirin yayogera ekigambo kino n'agamba ma hasadtu ahadan ala shay'in min amri dunya tisikwatibwangako muntu yenna nsaarwa ku bintu bino eby'edduniya Allah situla abantu nga bw'aba ayagadde ebbanga libimala nga kyansi kino sisobola kukwatibwa muntu nsaarwa n'agamba liannahu in kana min ahli aljanna fakaifa ahsuduhu ala dunya bw'abanga omuntu ono gwenkwatibwa ensaarwa muntu wa mujjana nyinza ntya omumukwatibwa ensaarwa ku kintu ky'edduniya kyamanyi nti edduniya egenda kuggwaawo kitegeeza nebyayina bigenda kukola ki kuggwaawo ebbanga lyamala nti omuntu ono wa mujjana Allah agenda muyingiza ejjana kati siiraba nsonga emunkwatibwako lwaki mba mumukwatibwa ensaarwa n'agamba ekirala wahiya haqira kuba edduniya eno temuli bwabanga ono Allah agenda muyingiza jjana mukwatibwa ensaarwa ku bintu by'edduniya ebitaliimu n'agamba wa in kana min ahli nnaari ate bwabanga omuntu ono muntu wa muliro n'agamba fakaifa ahsuduhu ala amri dunya nyinza ntya omumukwatibwa ensaarwa ku bintu eby'edduniya omutali wa huwa yasiru ila nnaari ng'ate omuntu ono enkomerero ye agenda kubeera wa muliro kitegeeza tewaliwo nsonga yonna owejjana sisobola mumukwatibwa nsaarwa kubanga byayina Allah agenda bireka kuno ku nsi ate ensi egenda kuggwaawo ate n'oyo agenda okuyingira omuliro naye sisobola mumukwatibwa nsaarwa kuba ate ye enkomerero ye mbi nabwe ekityo bannange tubeere bantu balungi tuleme kukwatibwa nsaarwa tuleme kubeera na ndwadde za mutima tubeere n'emitima egyagaliza tubeere n'okwegomba okulungi kuba mu nsaarwa eno omuntu agifuna luvannyuma lwa kulaba nti ayina kyalabye ye kyatayina n'akyegomba waliwo okwegomba okulungi okuyingira mu nsaarwa nti weegombye oli kyayina n'oyagala Allah akole ki akimuggyeko waliwo okwegomba okulungi n'ogamba munnange ayina kyayina n'omusabira Allah akimuteremu omukisa ate naawe n'osaba Allah akuwa obusobozi okuba kukola Allah akuwa amaanyi agakola waba kintu kyonna Allah n'omusaba nti ayi Allah ng'ono bw'omuwadde nange ayi Allah nkusaba onteeremu omukisa nange kyowadde munnange nsobole okubeera nga nkifuna nsaba Allah omulungi atukingirize endwadde zino ez'omutima Allah alongoose emitima gyaffe okuva obutabeeramu nsaarwa Allah atuwe emitima emiyonjo Allah atuwe emitima egyagaliza Allah atuwe ebyamaaso gaffe byegegomba ate Allah byaba atatuwadde atuwe emitima emitebenkevu wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.